ekigambo kyonna kye tukola katusooke tukakkane. Mu kitundu kyekisomeddwa Pawulo ebigambo bino yali ayogerera ekkanisa era buli wavangayo n'olabikiranga Musa walina ekigendererwa nga ebintu ebitambula wamu kusaba kugaba kusaba tugendanga wantu ne basaba n'ofaawo nga Katonda kitaffe ayinza byonna naye alivaayo okomawo okusala omusango abalamu eri bonna wonna n'okussa ekimu okw'abatukuvu n'okusonyiyibwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Dokita tweyanza nnyo so owulidde engalo za sipiika wezibuukuma tweyanziza dokita funga bwekienkokonje buuza ewa Samanya egyokukulagira gyolaga yali endagiriro yali aduresi yaffe akati bambaga mukiikimu Mana ziyogera tutya uma bwegaleko gakate karamba owa dai kicha tweyanzege oba mwagala ebintu bya hardware semitago batatoolako kugenda kusebima ate naye abadde era wala naye Mukama yeebazibwe buzaffe ekiramu nsanyusa okukola body development weseta n'ekitiibwa ekimugwanidde kakati ayogera eri ekkanisa kubanga banne bali beyamye okuwa eri Katonda naye agamba kakati nze nsabye wabeerewo abankulembera bandeete ndabe biki bye mugenda okuwa Katonda kale buli muntu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe si lwa nnaku si lwa naakola ntya wadde olw'okuwalirizibwa Katonda ayagala agaba nga musanyufu eyange bwegamba naye kyenjagadde ebigambo birimu buli muntu akolenga bw'amaliridde tubayita kyafu tuyinza okusooka okugyerabira naye ng'omutwe gwaffe ogw'omwaka guno gugamba nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okukola ki okugasa omuntu agasa aba n'ebigambo bino bibiri buli kyakola akikola nga takola naakola ntya nga takola nga naakola ki naakola ntya bw'obanga omulwadde ali mu maaso go n'okola ng'onookola naakola ntya n'omulwadde akumanya weewuunye ne bamuwa eddagala ettuufu ayinza okugaana okuwona kubanga okoze omwoyo teguliiyo ne wobanga obudaabuda muntu nga tuli mu luumu eno omusumba gyagambye oluusi olisa abantu bokubasabira osanga duliimu bali mu kuduriiminga kakati ebyo n'obivaako kugamba naye buli kyokola oba oli mu duriimu oduriiminga nga obikola n'omutima gwo
okwo kwe kuyita kwaffe. Kyenavudde ngambye nti tuliwo olw'omutindo. Olwaki? Gwe mutwe gwe nafuuziza mu bigambo bino, Katonda atuyise olw'omutindo, kubanga Kristo bwe yayagala abantu be, abantu n'agamba abantu bano bafa mu bibi, n'agamba nze kaŋŋende abantu bano nsobole okubazza ku mutindo bategere nti ba muwendo. Katonda akuyise olwaki? Olw'omutindo. N'obeera mu maka nga lebbeekono bw'otandika gafuma lufumba gadibengali abasajja kyebava balya mu byalo. Omutindo buli kyokola sikola nakola ki? Nakola ntya? Wabula okola ng'okola ekisinga obuki obulungi. Omuntu agasa bw'akola buli kyakola okusinga byonna. Ntikambabuulire buno obuweereza bwaffe kabe taata ono Ssekiboobo, kaba omukungu, kabaani. Njagala obategeeza Mukama agutaddewo olw'okumugasa. Katonda akuyisa olw'ebigendererwa bye. Waliwo omuntu omu yali mu lutikaawo ng'akola emirimu, n'agamba ne kati bwe mmalako ekisanja kino nga mbivaako byonna sigamba maama wange ono nedda. Ne mugamba naye gwe lwaki gwe Mukama gwabadde obusobozi obwo? Katonda akumanya akutegeera kubanga omuweereza ate omulimu gwe ne gulabika. Naye byonna omutindo, kubanga buli muntu akola nga akola si nakola ntya yoyo aweereza Katonda n'essanyu. Njagala kubayita mikwano gyange, onna Mukama wakutadde. Nasanyukira nnyo ono mutabani wange Jonathan nga musanyufu muzibu olwamuwa omwezi gw'okusatu omukozi w'omwezi. Eyo motivation y'amaanyi mugitwale mu maaso. Taata omwezi guno nze nasinze. It was a surprise to him. Naye kuba lwaki mu kuzimba amasomero tuna gye twabadde ne batwanjulira essomero nti essomero eyo buloko yamazeewo obukadde 180 bena bali nabo ne bagamba kyokka nyawo obukadde 180 naye ng'otunula buloko etunula nga nze bweyagala bwetunula egamba obukadde 180 waggwa kakati Dimasa n'afuba n'abirongoosa n'agamba naye nno kati ekyenjawulo ekigiriko bw'ojjako akasolya osobola okuzimbako kalina kitegeeza omusingi gwe gwali akasente akawera naye nga bw'otunuulira ekizimbe tokola ki? Tobiraba. Mukama atuyise buli waakusimbye bw'ati kugasa. Anaagasa onoogasa otya? Kukola n'omutima gwo gwonna. Kutebereze. Waliwo abantu bangi abajjaawo nga balwadde. Abamu bajjanjabi. Sande n'etuuka abatenda wagenda kusabira. Tajja kusobola kwambuka lusozi kubanga munafu. Ate n'okulekawo omulwadde ayambuka oba agenda anoonye ekkanisa oba ekereziya wano kiyinza okuba ekizibu. Naye wabaawo ekifo ekyokusabiramu. Kiba kya muwendo kubanga Mukama atuyise okujjanja bibiri na ki? Kale nno nsaba Katonda atuyambe, Mukama atubeera booluganda. Ekyo kitwale Mukama atuyise olw'okutuukiza obuweereza bwobwo kubanga bukulu naddala mu kifo nga kino. Kifo nga kino kyekyetaaga Katonda. Omusenyu ogw'ennyanja gwe gugenda okukola omulimu guno. Abalina omusenyu ogw'omugga Lake Saan, River Saan gwe gw'omugga nagwo ng'otukwa obutuwa. Kasi otulagako ntuganda ng'ogujja tukolera mulungi ng'obutuwa oba obufunye. Bw'olina ebintu ebikalu bulooka ng'ezo ekibagana kubituwa tusobole okutambula omulimu guno ne gugenda mu maaso tuleme kuyimirira. Ekkanisa teziyimbika ate ekkanisa eyagala olwo abakuwadde sente za sementi esawo ya sementi eragula sementi naye bw'ozijja ku sementi noga nti kangula akaveera n'abannyonnyola olwo nga bikulemye. Olw'ensonga ebakubiriza kuzimba ekyapa eno esobole okuggwa. Nawe otiddeyo tuddeyo oli nga tolina kyewamuwa yakusaasira busaasizi. Ekyo kyeyakuwa kigabaneko n'abantu. Kakati abasawo bonna abali awo bampe ensawo za sementi. Sijja kwagala nsawo sementi nyingi mubasawo basooze nnyo nsawo sementi 2. Akasemutu kali ku siringi emitwalo 3,400. Semutu tololo 3,400. Obo kakuze ku Sebima hardware kali pesa 3,400. Semo Bishop nzikiriza abantu ba Katonda bakuŋŋaanye wano
kubanga sementi baba taliiwo tukusobola kutandika twetekaga okutandika. N'akamu akamu banna yawandiika obusawo bwa sementi. Sebo Bishop Mukama yatusasa nebaza enkolagana gyenina makati gange ne kanisa. Abakulu abo Paul gy'olidde ayogerako. Canon Godfrey Sengendo nga nze provost wa St. Philip and Andrews Cathedral Mukono Lutikko era nga yetwala n'eddwaliro lino. Twebaza Katonda nti olwaleero tubadde n'okutema evvuunike ery'okulaba nga wano tuzimbawo chapel. Chapel eno ebeesabirwamu abalwadde, abajjanjabi ate n'abasawo. Kikulu nnyo okuba n'ekifo nga kino omusabirwa mu mbeera neyeddwala kuba abantu bangi bajja mu malwaliro naye nga balina ebizibu eby'enjawulo. Oli kituufu ayinza okuba nga omubiri munafu naye ate nga n'omwoyo munafu, nga n'omwoyo mulwadde. Era emudu ekisinga omuntu bw'alwala mubiri n'omwoyo gunafuwa. Kati omuntu ono aba yeetaaga okuzzaamu essuubi n'okutegeeza nti waliwo Katonda ajja okumubeera okuyita mu mbeera eyo. Kale n'abasawo nga bakole omulimu gwabwe ogw'okujjanjaba ebyo baba basudde mu bantu, naye ate n'ekkanisa erina omulimu ogw'okola nti abantu bano bazzaamu essuubi, baleme okuggwamu essuubi. Kale eno ensonga lwaki tulaba nga obwetaavu bwe buli ddala obw'okulaba nga ekkanisa eno ebeerawo, abantu basobole okujja bafune byombi, omubiri nga gujjanjabibwa naye ate n'omwoyo nga gwongera okuyambibwa okujjanjabibwa. Ensonga lwaki ennaku zino tuwulira abantu bangi abawanuka ku bizimbe ne beesula wansi ne bafa, abantu balina stress, abantu balina depression. Kakati ebyo byonna bwebigattagatta kizibu nnyo okubaayo n'eddagala eriwonya depression, kuleka nga omuntu ono atazze eri Katonda n'afuna okubudaabudibwa, n'afuna okuyambibwa, oyo ate n'asobola okuba nga atereera mu bulamu bwe bwa bulijjo. Reverend Harriet Bamulima ndi chaplain mu ddwaliro wano ate nga ndi diocesan health coordinator mu bulabirizi bw'e Mukono. Nteekateeka eno tubadde tugisuubiramu obukadde 15 okumala nga tuzimbye echapa eno yonna ng'etuuse kuggwa, naye twebaza Katonda ku ekyo kye tufunye. Eyo ntandikwa nene era tukakasa tugenda gitandika mangu ddala kubanga tufunye sente ezitandika bulungi ddala era tugenda kuzimba kaseera akatali kawala tugenda kubanga tutandika. Tufunye sementi, twetaaga musenyu, ebyo ebisigadde byonna bitandike. Eno chapel twagala gizimbira myezi 6 ate nga nzikiriza Katonda omwesigwa kijja kukola. Enteekateeka y'olwaleero nga bwe muwulidde ababaddeyo tusobodde okusonda obukadde 8 mu cash, obukadde 7 mu pledge, sementi obusawo 10 era ndowooza eyo ntandikwa naye nga tukyetaaga sente nyingi kuba obwo obukadde 15 kati twetaagayo bulala kuba ku 15 tuba twetaaga tukyetaaga. Lwaki mwakiwuliramu? Nange okujja okutandika wano emyaka 3 emabega nasanga nga kiri mu program naye ng'omulabirizi bwayogedde bwe bakigaana bwe bakkiriza, naye nze bwe namaze ne ngamba nedda tuteekwa okutandika. Omanyi okutandika kuzibu nnyo eri buli kintu kyonna ekikolebwa, kutandika kuzibu nnyo, naye twebaza Katonda nti ate tusobodde. Twayita abantu bangi abaweranga 10 naye betufunyeeko Katonda yandibanga basiimye, naye ng'abantu twabayita naye be mulabyeko bebo abazze. Twebaza Katonda. Kale bannaye bange ddene twagala kwebaza olw'okunywa ku mukulu ekitibolo waffe
tutandikidde omulimu guno mu maanyi kale kasabe provosti asabe esaala katonda omulungi tukwebaziza nnyo mukama